Oluvannyuma lw'obutungulu okubula mu bitundu by'e Kasese, abakugu by'okulima bakitadde ku kuba nti abantu abalima obutungulu buno tebamanyi nkozesa ya byuma ebyeyambisibwa mu kufukirira kireseewo ebbula lyabwo omukadde kano. Ebbeeyi yaabwo erinnyidde ddala ng'ensawo ebadde egula shillings 7 okuva ku nnimiro kaakati eri ku mitwalo 2. Ekiri e Kasese mu bugwanjuba bw'eggwanga bw'abalimi n'abasuubula obutungulu obwewanise ebbeeyi kuba bubuze ku katale. Ku nnimiro ezifukirirwa babadde babugula shillings 7 ensawo kati eri ku shillings emitwalo 2. Ebirime ebirala ebifukirirwa nabyo ebbeeyi yeeyongedde kuba bibuze omuli ennyaanya wadde gavumenti yassa amaanyi mu kufukirira. Otuuka ku butunda, otuuka ku kabeji, otuuka ku doodo, otuuka ku micungwa, ebyo ebirime ebyo engeri gye bibeera bya mpewo mu katale bibadde bigenze bikendeera n'ebbeeyi ebadde egenda erinnya kati ng'abasuubuzi abasuubula obutungulu bwalinnyiddde ddala kati. Enyangangalengekanye it's not irrigation scheme kandi twabisibwa nga tukerihulucha obutungulu na tutukawatikibwa nga bandu bahesi ekintu ekikanyikola nabi kundi bwana twangolya abantu bakana lwahale na hale natubakasatula ku obutungulu eno. Abalimisa n'abakugu mu by'obulimi bategeezezza nti okukozesa obubi ebyeyambisibwa okufukirira ebirime kireeseewo ebbula. Bongeddeko nti bangi ennimiro bazisimbyemu emiti gya kalitunsi, pamba n'emiyembe ebyetaagisa amazzi amangi. Need to be informed about what type of crop they can plant in the irrigation. For example, if a farmer plants eucalyptus tree in the farm, the eucalyptus tree to harvest it can take around 10 years. Should be from 7 years to 10. You can harvest eucalyptus tree. Then a mango can take around also around 5 years to 7 to harvest a mango. Ese nebbeeyi obutungulu iri ku mitwalo 2. Akani atuni bakatamu enyogoga ese nangana iri kusinji kanana. Nariso yitwa bandu bahese tukoyiwasi twende tro. Twalasaba government yetu watikaye itusubule esikimu yetu tunazirete yale mamu yitu bandu bahese ne mutwa troka so yitwa bandu bahese. Mukirani ya Gideon alambuludde nti abalimi bangi tebalina bukugu bumala kukozesa byuma bifukirira bakungule ekiwera. Our farmers, they don't have the best practices of farming. They have what I would call poor agronomic practices. Poor agronomic practices, farmers don't have any knowledge about agriculture. However, we have the agriculture experts in the district and other NGOs also trying to train the farmers and teach them. Muhindi Elifazi ssentebe wa LC5 e Kasese agamba mu nnimiro ezifukirirwa tewali mazzi gamala kwongera ku makungula. Phase 1 is predominantly dominated by people who had ended up even planting crops of many years like mangoes, like what, which were not seasonal, and therefore those pieces of land had already been preoccupied with those. Then phase 2, where we have also had the second phase, but some other parts of the phase 2 are at a higher altitude and the water level is low and therefore cannot be supplied to the farms. So they are also still relying on seasonal rain. Byatumusime Gerard, Salt TV, Omunyo.